Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Okay mikwano abalungi abatulaba, our beautiful amazing supportive fans, mwe abakabi, our genius subscribers, Banange ebiwano mumpe ku biwano byemampaana bafaani baffe, our Banange mbagambe bigambo ki bambi tubagala nnyo. We love you so much. Thanks for your support. Thanks for subscribing. Thanks for commenting. Thanks for sharing. Thanks for loving us. Thanks for praying for us. Thanks for believing in us. Thanks. Yes, obali wampe ku luzungu. Mwebale kutwagala, mwebale tukkiririzamu, mwebale tuwagira, mwebale kutubeererawo, mwebale tusabireyo gye tutali. I'm very sure wali abatusabira, waliwo abatwogerako ebirungi. Thanks for spreading love. Thanks for that positive energy. Thank you. Yemmwe ensonga lwaki tukyaliwo, yemmwe ensonga lwaki tukyekkirizaamu, yemmwe ensonga lwaki tulina obuvumu buno obujja tukole. Because you're watching us, you love us, you support us, you believe in us, you're so amazing. Bane leero nzize nga ndi mukwano n'abawagizi. Yes, leero ndi mukwano ne bafan. I'm in love with you guys. Wallahi tewali anjokyezaayo. I'm just in love with our beautiful fans. Ntunulira ebintu bingi olugendo lwe tutambudde nabo, the way they support us, the way they watch us, the way they are subscribing to both of our YouTube channels. Engeri gye basubscribinga kwewunyisa omwagalwa wate ne bagenda ne batusupportinga ne ku Hope Shifa Entertainment. I just love you so much. I don't take this love for granted. I don't take your support for granted, guys. You mean a lot. Bwenna aboogerako tujja kubujjakya naye nga nakawombe Shifa Hope nga bulijjo nze abaweereza ku YouTube channel 2 eyawunyisa omwagalwa surprise your loved one. Ate bwe mmala ate ngenda ne mbaweereza ku Hope Shifa Entertainment. Yenze omu bw'ati gwe mulaba. Continue that support and love. Thank you so much. So tuze kukola surprise. Tugenda surprise nga mwana muwala wamuyita Kevin just bawe yabadde awo n'agamba bugambi nti you know what Shifa, nze mune saategeera nti bino ebintu bya Valentine bitegeeza kinene eri omukazi. Omukazi yazimba, yatugubala, yanyiiga, yeekyawa, andaba bubi, ayogera bubi. Obusungu bwava ku Valentine mbu talina kye yamuwa. So ate era teyalabika ku Valentine teyaliiwo. But anyway, sijja genda mu nsonga lwaki teyalabika unless nga bagadde bannyini byo ozoogerako. But me kampiyite wano kungulu. Naye nga omusajja yagambye kati nkitegedde leero nti n'alyoka omukazi mbu yanyiiga, yeekyanga, yeesungusula, ayogera bubi by'atayina. She has been a very nice girlfriend. Actually they are not married, she's just a girlfriend, but she's not herself anymore ever since Valentine we yaggwa. Tuli mu kisiibo, omukyala akyakolima biri mu buli walaba abapostinga, buli walaba abasanyuka n'abantu baabwe, like she's awulira nga ayina ebbanja. So he was like Shifa kolayo ka cake ate mune just a cake nechi, like make a few gifts, funa cake and a few gifts in gift bag obutwalire n'akabaasa katonotono omugambe nti nno Banange mwagala nnyo. I'm sorry for taking that day for granted. So that's why we're here to surprise Kevin. He wants to make it up to her. That's the right word. He wants to make it up to her. However, kyogera batya mu Luganda, ayagala making up to her. Okay, so naye nga bwetyo tugenda eri Kevin, just tugenda kutwala love. Kumugamba nti your man loves you. It doesn't matter oba tewafuna bimuli bya Valentine. Tekirina kye kitegeeza, tekirina kye kikyusa ku mutima gwe. Ye akwagala. So musonyiwe. Naye abadde tamanyi nti like kiri awo nnyo nti kyeki identifying love yaabwe. You know, it was a lot. We talked a lot. Naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road najja nakumini ya Cobbins Motor okuleeta ebifaananyi eby'omulembe nnyo ddala mukwano. Gwe wenna ndaba ng'oli awo teekateeka omukolo nga you're confused, you're bothered, you're stressed over someone who is going to take your photos. Just look no further. Weekwate Hypex Studios bagenda bakuba ebifaananyi eby'omulembe mukwano. Towe stressing obusonga butono.
Yeah? Just kubira Hypec Studios bagambe, you know what? Ye mwaba Hypec. Shifa yatugambye mwe bakafulu bebifaananyi. So where do I start from? I want to book. It doesn't matter nobo mukologo guli mu 2027 nga we are in 2026. It is okay. Gula wa account naba according to the package that you're taking. Start saving with them. Bajja kukolera ekintu ku mukologo. Yeah. Yes, obasanga ku 0789343802 oba ne basanga ku 0754192434 bayise Hypec Studios. Atenga mkwano go mulungi ali bothered on what to put on your wedding introduction, kuhinjira, kwanjula, kuchala oba engoye zino eza bulijjo nga you're really confused kubani abagenda ku designing obulungi. Look no further. Wekwate aba Hosh Fashions and Bridal bali kushare bulenga immediately wekwata bulenga road oluve busega no laba Shell KFC oluva ku KFC sorry share eriawo then munda mu share Hosh Fashions we bali there is a flat you go up there obuze Hosh Fashions eriwa bagenda kuwa engoye z'omulembe. You can order on phone by the way, not stressing and kuyimuka atogenda okebere. Order on phone or where they say what you want, like they can work on you and deliver. It doesn't matter in which country you are. Wanencha ne global wereza amagomesi mu America UK wa wanji basibe gomesi zigenda bwezidda. So wekwate Hosh Fashions bali ku 0702562157. Yemikwano atenga nkujjukiza oba wetaaze services from Hope Shifar yita ku 0782101569 in case you want to surprise through us oba you want to advertise with us as in kyentegeeza oba ina akalango kwega tukulangire business yongo ina brand yo yagala tujikuba abantu maaso tuchali jangu tukubire simu WhatsApp us oba call us, we're gonna work on you. Yita ku 0782101569 kyona kyowetaaze. Alright, mikwano babulide surprise mutusabire. He wants to remind her that he still loves you. It doesn't matter even if he didn't make it up to her ku Valentine, but bwaba talina kye yakola, so he's here and he's still the one. Okay, tubagala nnyo you come with us as we go to spread love. Tumutwale just a few gifts because the man is stressed and agamba nkole nti anga binsobedde. I still love my girlfriend. What can I do? All right. Mutugobere. Mujebale. Ninga alengera wabantu. Kale tunoonyako Kevin. Abeera wa? Uwa. Owagule. Kale tweyanza. Abeno jebaleko nyavu. Hey Kevin, how are you? I'm good, madam. How are you? Fine, you're good. I'm good. Bane mbale nyakubuuzaako. Hey. Kale jangu enanti. Nga siri bategera ndaba mumulisaamu obutalo budde bwakiro obuzibu. Banaye tewali buzibu mukwano totya. Mbadde ntidde. Tewali buzibu, fere tulina buzibu naye jantu kunnyonnyole. Kaakati. Tubadde tuleese ka surprise kano. Surprise. Kaliko my love. Nkalaba. Ani akampadde? Omwagalwawo munnange. Mwagalwa wange ki? Oyina bameka? Ambuulire erinnya. Gw'owuwaani gw'osuubira? Ambuulire erinnya. Munenyiza okwogera eddala nga mumanyi ddala. Gwe yogera ali omanyi naffe tujja kukugamba nti yo. Ate surprise nze mba mmanyi gyevudde. Anti era surprise anti era bw'oba tomanyi gyevudde naye anti nze nkugambye eva wa mwagalwawo mwami wo. Omwami wange nze siri mufumbo ndi waffe. Kale boyfriend wo. Boyfriend wange ki? Oyina bameka? Gwe gw'omanyi boyfriend wo yani? Boyfriend wange nze ninayo omu Edward. Oh, kandabe wano erinnya lye nnina. Kituufu Edward ye yatutumye. Edward yabatumye? Ye mukwano n'agamba nti akwagala nnyo, akumiisinga nti akalabo kano ataddeko my love n'akamuli kano
nti wali musobadde musunguwavu ne bino my love Edward nga yabibawadde asigenda kwata bintu bya musoko kwata ebintu Edward yabawadde ebintu ebyo Edward akuweereza ebirabo nti akwagala nnyo mukwano nti kakkanya tamanyi obusungu buva ku kyennaku zino oli musunguwavu nnyo oli mukambwe ekirungi aliyo sinabagamba nti ndi musunguwavu ndi mukambwe Edward yantama simpulira nga yantuka ku mutima ekisiraani ekisenga kifa bufi ne kiva mu nsi ng'omusabidde Edward yantama saawa zino walaba okumpa ekirabo kya Valentine yayitako dda yakuwadde buwi kirabo goza ebirabo babigaba Valentine yokka tulina mu kisibo saagala kunyondera mu kisibo yombera mu kisibo Edward yantama kati ate kiki yakola ki Edward yantama tababudde kye yankola okutuuka bagamba nti alete keke agambye tukuleetere ku birabo nga bebi we gwayagala ennyo tatunyonnyodde biwanvu yandibadde ababuulira eki kye yankola okutuuka okunyiiga omusabira afe n'okufa ng'oli mukambwe mukyala era nina ba mukambwe kuba kye yankola kini lwaki takikugamba yakola ki sijja kikugamba nange kye yankola lwagibadde akikugamba lwaki takikugambye fatugambye tukuleetere ebintu kukulaga laavu Edward yantama senga abadde akimanyi yandibadde taddamu nakuneesembereza kumpi yakola ki tabagambye kye yankola nedda mukwano fe talina nnyo kyatu senga muzze naye banaye nandimulidde buli ne mujjamu amaaso nga mulaba lwaki Edward yantama senga abadde akimanyi Edward yantama saagala kumanya Gasiya buloolo oyo buloolo bwa Gasiya yakola ki yaŋŋambye nkuleetere ebirabo obe musanyufu okitegeera ate abakazi abalungi tebayomba batyo wena olina eriisa eddungi oleka bulungi yakutumya ojejeni nga takubuulidde ki kye yankola takubuulidde mpozzi mmukubira ŋŋambe tomukubira sampuli asaagala namuwuliza mbadde ŋŋamba mmukubira akuwa obubaka lwaki atutumye n'eddoboozi limpulikira bubi mu matu gange bannange oli munyiivu nno ndi munyiivu akoze n'asobye basindika nga tababuulidde ki kye yaŋŋambye omumbatuutu oyo musirusiru ekyo ekigambo omumbatuutu nga kivumo kinenemu asaagala tomukubira mukwano nakoma kiwulira kwani bajjo atero kivuma mba omumbatuutu omuntu atugambye keeke tukuteereko mayilavu akamayilavu neyanziza naye sikaagala mumugizeeyo keeki n'abakyala twagala kyekyo ekintu nakyo olumu nkyebuuza abakyala twagala ki abalala bansaaliza nga balaba badde Valentine ye yakanzijjukira kati bwe busungu bwenina nange balaba bansaaliza nga badde Valentine ye yakagimpa kati ajja azunga ne keeki yaje bawadde obusungu buva ku be baawa Valentine gwe n'otafuna saafuna Valentine kati anti yiino ezze nange sikyajagala yali ne mukazi we abeereyo kati awulira ayagala kujja kwebakako nange anti okusembyayo osanga kabadde kakodyo anoonyeyo silent sheet omulala ani anoonyeyo ka side dish akalaba side dish tuli bakazi silent chic side chic kyonna kyekiri silent chic kyonna kyekiri naye nze nedda tajja wange annange kati obusungu bakusaaliza bansaaliza n'owulira koolu kati yati saawa zino abatuma keeki ne baluuni maama nkole ntya kambuze kyegamba yombeera ddala kubanga kituufu okunyiiga walaba banno nga bapostinze sebonze nambulokinga n'okumpulukinga neme kulaba bateeka ku status paka nakati yakajja abigulewo yakajja nzigulewo oli omwagadde ate nze goli kumbuza ebibuuzo naye siri bitegeera musimanya abakazi twagala ki abakazi twagala ki gwe toli mukazi tuzze kubatereeza bano kuddawo omusajja amisinga girlfriend omukazi lwaki ye teyeetuukidde n'alyoka abatuma lwaki teyeetuukidde atidde nga bwe yatya okumpa ekirabo kya Valentine koolwo olunaku kati kitwale nti olunaku lwayitako dda tulina munaku za kisibogo ng'amazikiriza ekirabo kya Valentine abadde akulowoozaako nga akyegattagatta ate n'ekirala mbu yali ajja kukikola nga Valentine yakayitako ennaku 2 naye ebbanga lyonna obadde mukambwe bwakubira essimu kuyiye togikwata bwakubira ku ndala n'owulya eddoboozi lye ng'ogijjako oli mukambwe nnyo njijjako kuba mbadde munyiivu paka nakati naye omanyi bwamugambye agambye mbu kati ayagala kwebakako nange anoonyeyo abalala oba kati olaba si size yo ng'owafunye mulala abeere ne size ne mukazi we gwe yali naye ku Valentine ŋŋamba kyeŋŋamba alina omukazi kati yange yawuzzaamu atya olwedde wamwagala okimanyi engeri gy'ofunira obusungu ku bba wa munno sikitegeera
Kuba wa munange lwaki yankwana nga akimanyi mufumbo. Lwaki wamukkiriza ng'okimanyi nange namuyamba waba anyambye okumpa ekirabo ky'essaawa zino kunsemera nkabadde kakodyo. Gwe tomanyi birala bijja. Mukwano nsonyiwamu. Katogenda musonyiwa. Sigenda musonyiwa. Oli serious? Ndi serious sigenda musonyiwa. Kati okoye okubeera silent chick. Nkoye kanonye ebibanja ewala naye abinoonye. Ne walala jasangayo naye ebizibu byayo. Asanga ebizibu. Ate abalala bajja kwerabirira ddala mpaka Valentine ya mwaka gojja. Nga baneerabira era nga nabo omanyi abatafunye biraba nga ne baba nga bamwadde kamuli ddala gwe. Tomugamba amanyi abatafunye biraba mugambe bugambiza aliwa nze jase ekintu kiba kyantuukako neyogerako amazima. Nedda nze si mazima. Yogera amazima. Nedda ate nze singa wabifuna n'otabitulaga. Si buli kimu nti nnina okiraga. Bannange wamma oyo naye teyafuna gumira ku kulimba kyogamba ayogerera ku nze. Wamma nze nafuna naye oyo teyafuna. Bakuwa mu budde obutuufu naye ffe batujjukiranga amaworo. Ne waaba oli akuwadde kamuli ka 200 kasiime. Mu budde bw'aba ssente yali tazirina. Yandibadde ankubira n'atambula. Kale ye teyakuwa gwe wamuwa. Munkuwa ntya nga gwe tompadda nti ndi side dish. Silent chick. Kuba naawe olaga omwagala ekitegeeza naawe wandimuwadde n'olaba yeetaako. Olina sooka kumpa nange ne ndyoka nkuwa. Anti kati byakyuka. Naye osanga yali alinze kati nange nga bwakireese nange mbale muwe. Ye wandimusanzeewo muwe omusajja omufumbo. Omusajja omufumbo. Maama nze bambi mugambe Edward neyanza neyazige nesaagala. Ne kati buvumu ki bw'ofuna okugwa Mulabye n'omusajja omufumbo. Omusajja omufumbo. Kati jase ekyobuuziza kyaki. Nino kibuuza. Kyetaagisa. Nino kibuuza obuvumu obwo bwe yakozesa. Obufumu bwe nakozesa omwagala. Yaŋŋamba nga alina idea ezizimba ngayo omuntu naye andaze nti atasobola ku idea ezizimba ozirabira mu bimuli bya Valentine. Nga bijjidde mu budde. Kati anti ebizimbisibwa byali toyina idea ezizimba okubanga ku Valentine yali red flag. Nondekawo n'ogera ne mukazi wo ne mugenda n'ombulokinga n'okumbulokinga nga ninga siri muntu. Kati olwokubanyi ati nno yagenda n'omukazi gwe yali ya bulookinga oba wabitegeera oti. Nange nalowooza ng'omuntu osanga yali waka oba yali mmirimo oba ng'ali wakaawe kuba ye mukazi we aba alina okuba naye. Nga bwe kikulumye bwe kiti omukazi we waanaamanyi. Obeera mu mirimu naye nzijjukira. Kati gwe naawe saasira mukazi we bw'anaamanya nti gwe gy'oli. Oli yabigumira ffe tetwabigumira ebyo maama. Ije. Kwegamba gwolinga agamba nti nno nga bw'oli silent chick muyina era olina okuba silent. Mukwano sigenda kubanga bw'okyogedde ekyo nze ndi mulala musagala kumanyira Edward mutwalire ebintu bye neyanza neyanziga. Ogusajja ogwata mugambe. Mubimuddizeyo mugambe neyanza naye saagala. Essaawa eno ogusajja nga bulijjo atugamba. Era essaawa eno gulina kuba gusajja. Kuba laba ne ku keeka ataddeko mayiraavu kuba we beeyita. Keeka ewooma eyo kya naye weeba ewooza eba tekyawooma. Mukwano eno twakagikola keeka eyo kya. Anti yali enyuma yali ku bubi olunaku si kati. Kati bannange. Nze ono kyendaba yafunye musajja mulala. Bwemba nafunye musajja mulala se. Ate nze amagezi g'enkuwa wadde wafunye omulala naye mugatteko. Sigata mandwa na migugu. Wafunye. Anti engeri naye gyali omufumbo kati nawe bana babiri. Nze ffe tuli ba silent sheet. Muri ba silent sheet oba kyekyo. Edward yanyogeza n'oluzungu lwesitategeera embweyo. Kyekyo nze ndi ku side yo. Ba silent sheet bannange. Sagala nakamanyira kabumunyera simanya nsi yawunye. Naye nno Avuma omusajja ano weewaga ogenda mwejjusa. Omusajja azze akubeerera wakuwa ku ssente. Abadde ampa ku ssente nga bw'abagamba. Akulabirira tosobeera silent sheet ne bata. Atugambye akaviiri yakasiba yeebale nnyo yeebalire ddala. Ku Valentine yagera otuka nga yazinsibisa amanyi bbeeyi y'enviiri omukazi we asala enviiri asiba. Anti kati naafunayo gwe asiba. Eno omukazi w'omumanyi. Mumanyi tasiba nviiri asala busazi. Ye bambi takumanyi. Bwaba tamanyi nze mumanyi anti ba silent sheet twagala nnyo okwenda ku basajja. Kati ewu omanyiwe omanyiyo. Omukazi mulabira mu kkubo. Olw'obusiru obumujjudde obwo. Obusiru obumujjudde yamundaga n'omundaga nti mukazi wange wuuyo. Asigaze abatasiba nviiri abasala enviiri. Nate nze mbeera gwe ngenda ne mweraga.
Nemweraga musungu kati boyina ogenda obuuza omukazi omugambe lwaki bawo teyampa Valentine mu budde amagezo byona kyona kisiru kyasigana omukazi obusiru n'oyenda ku kyalo nga ne bawo abalaba bawo n'ayenda ku kyalo nga naye naye ate kati gwe yakkiriza naawe oli mugezi nti ndi mugezi namuyamba bawe ne simulaga nti nze mwagalira bba omukyala ne mulaga nti nze mwagalira bba omanyi embwe ezaalambwa omusiru era afuna musiru kyogala nange ndi musiru nze so kikugamba ku bugezi bw'oliko naye ovumye nedda just ngenze n'enjogera abantu gye batera kuba kati mpulira n'omumwa gunsiiba nedda enjogera abantu gye batera okwogera mbwembwe ezaalambwa kati nendowooza nekiri kikwatagana n'ekyo nti nno omusiru era kubanga bogamba omuntu ndaba nange akumanyidde nno oweereza otya ebirabo leero mmeka tuli mu kisiibo eno si gundi second week y'ekisiibo tusiiba second week kati mbuno waliwo mu luzungu akagamba better late than never okamanyi kivunule mu luganda zino oluzungu lwambuzeeko dda mu mutwe lumanyi bula kale kisingako okutuuka leeti okusinga obutajjira ddala oli mutuufu kati azze leeti naye azze ate n'obugumiikiriza bagamba owangula bingi obadde olina okugumiikiriza nedda bambi ffe tetugumiikiriza twagalirawo ije twagalirawo era olulala mugambi waba ayende nga omuntu amuweerawo kyaba amusabye so sinzi anonyeyo basiru bane naye era n'oyo gwe yafunye ajja bikola gwe wafunye eggwegwe wanaabikolanga naye ngenda kwegamba gwe oliwo wendifuna owange omutuufu alintegeera saaba basiru omutuufu olwo ng'otambuza ki ekyo nga ntambuza ki naye bali kikubuuza simanyi nawe oyagala nkutwaliremu nedda nze tusobola kuba omusajja alaga akwagala essaawa eno olaga ekisajja kibi bwe kibadde kifuluuta era kyali kifuta nali nkiyambanga na buyambi okwebaka nakyo kale kiri eyo kiwulira kyagala kundabako kyokka bambi olaba bino ebintu abisindise ng'alina omukwano mungi nange bwabisindikidde nina obusungu obungi takimanyi kyokka yalemeddwa kale eno keeke adde asogigulira abaana be ne bagirya anti obuwumba tuutu bwe kiriko obusirusiru bwaki kati kyekyo musiru okuweereza gwe n'alema okuwa abaana be kino kiba ekyokuyiga mmwe abasajja mwenna oyina famire yo abaana bo gye bali kati laba gwe bawadde ebirabo ali mu kuyomba siyinza butayomba obusungu bwe nina kidadi kyantama ekyo ekisajja senga kikimanyi obusirusiru bwe kiriko n'ensobi emu tekukyayisa nedda bambi ffe ebyo tetubikola okola emu n'ekugobesa ebirabo abiyaweereza ennaku zayitako naddadadadada n'ekisibo kigenda ayitako obulamu naye wandisiimye ki kyakuweereza tomanyi ki kyeyeerekereza abadde asobola oziguliramu abaana be ne babireetera mu budde sirinda byanca gwe ngaani nze nga Silent Chic gweyagala okwebulizabulizaako kati ayinza okukuwa bino ng'abadde alina ebirala byasuubira okukukolera ebisinga bino kyova olaba mwesubya nnyo nga mwagala ebyamangu katwesubye nze nagambye ebyange njagalirawo namusaba ekirabo nagamba agenda kimpa nambulokinga kati wali oyagala nkole ntya oligwa ku muntu nno nga yemuka ne wejjusa ate gwolese nga ffenna tukaawuuka anaakaawuka yanaaleka muno ekiki baaba ate gwe ompangudde teweeguya seeguya bwaba naye kati n'ebirala byonna byabadde asuubira okukukolera abireke wamukubyeko eggaali empya sinnamukubako gaali nkyerowooza kuba saagala kuddamu kati ki ekikuyunudde ekinyinyune tewaali saasi kyagala kutomera damage ng'ezo oba wakooya abasajja bakiyita kidamage kibeeramu ogutuli wakati ekyo kiba kidamage abasajja abafumbo bo nkyabendera abakazi babeerewo nga bamanyi nti babaawe nkyabaagala nnyo kituufu ate bannange nkwagadde kwogera mazima era wabaayo omufumbo ng'akwetaaga ajje waba neetaaga ajje naye ng'ebyange bituukirawo mu budde si byakukulinza kati olwo sente abadde akulekerayo mmeka eza wiiki kuba obadde agambye obadde tomulaba buli lunaku era mbadde simulaba buli lunaku sente zabadde andekera eza wiiki namuyamba ne musabayo 10 mbwe 10 nga muyamba 10 maama n'ogoba omuntu akufaako bw'atyo ndifuna asinga oyo si yenkomerero
kubanze mbadde ndaba nga ayina akuyina mwinza owulira mayetaala eno leetaaka obuuka kati mwinza owulira akawuka kandimu jukira nnyina gundi bagiyita batya like this feeling nga bw'onaatya kati sijeemu engoye eyo nenzikunkumula kakati munnange tayagala ne byabadde amusuubiza omukolera abireke talina kyeyeetaaga nange mbuuza kyeyeesiga takyogera ye agambye ku basajja abafumbo ate kwatava ye n'abasajja abafumbo baliko nga pesa kusali era babeereyo nga bakimanyi kati ono yatutumye olwo anaakitwala atya kuba ye bambi omusajja atwalooze yakola ensobi mbw ali mu kwetonda naye maama gwe yeetondera no tebamwetondera kuba agambye ebintu byayagala nga bituukira mu budde si byakudda awo akubire nti njagala kino abalungi bwe batyo nze tebansobya mukwano pozi okusobya tebakola ki tebansobya pozi nze okusobya ako nako kapya agambye ye tebamusobya ye yasobya yakkirizibwa okusobya kiki kyo weesiga sirina kyenneesiga nja noonyayo atali ng'oyo omulalu oyo agwira ku bantu eddala abasirwalira ekitegeeza olin olu wamukyawa wamuta mu bufunze obwedda alina balwisa kubanza ekisinze okuna kati omusajja wamukyawa lwa valentine era ffe tebalina tulina kuba sinoonya emisango emirala ekyobufumbo wali omumanyi nakigumira kirina kirina otuukirawo kyategeeza kati bisaanizo ki by'oyitamu okubeera nga obeera side chic kuba kireka kya kitalo nnyo nze engeri gye ntwala mukiraka abalasi gye bakitwala sooka nze tebansiriwalirako tebanneesiriwalizako tebangwirako ddalu kati oyo eddalu n'okwesirwaza n'okusirwalira kwaliko nze tebansiriwalirako tebangwirako ddalu bane olwawo essaala gy'osaba ennyo abasajja bano abayendeguza sabira nawe omusajja wo aba ayendeguza agwe ku bano bwe bati kalakita bweziti okakasa nga tannakulabako kuliisa eryo tayitanga mu maaso gange ne mutegeera kubanza ekisinze okunnoma kyennenya ku Edward abaana bo bino babyetaaga keeke eno olweggulo nga luno ate bali kumpi wano bwoba ogibawadde badde bagenda kukusiima bagaye dadi alese keeke neraba gwogiwadde mugizeyo yamanyi oba agizayo mu dduuka sente zose baba muyamba omusiro ne bazimudiza ate kati kikyasoboka bagikoledde ggwe kale omusirusiro oyo agitwalire mukazi kozi wamuvumye kagambo kikali omuwumbatu kituufu muwumbatuutu kukwata ssente mbw aleeta gift buwumbatuutu waliwo b'osobola omukyala waali wali osobola okukwata ako akasente ne kabayamba mumubuuze lwaki tasoose kunkubira ku simu ansulako surprise omulalu oyo anti essimu tozikwata kati yandikoze ate naakuwubira okufa abadde ayagala alaba oba oteeba erinnya lye era gwe asanyusa oyogedde erinnya lye alyogedde anti namwesiga nga manyi ndina omuntu alimu amagezi era agalimu ate akukoze eki naye abakazi emimwa binene tanyumiza bintu byabadde abadde asoose kino yansiruwalirako nanneewunzirizaako nze tebanneewunzirizaako mukwano obusirusiru bwe afe anoonye waala gyabutwala anoonye basiru banne olwedde alina omusiru munne ewaka anti oyo omusiru munne ye yamusukulumako obusiru naasiruwalira ddala kati jjukira mujja waagenda biraba bino bwanajja n'akulumba atajja mmanya musajja njamulaga lwaki wabanga kukitundu ajja kwegaana ama bw'ajja mujjawo ng'omugamba erinnya liimu tetwogedde lyakubiri tetunateekamu na kifaananyi wagaana fumbirwa lwaki nagaana ofumbirwa nenfuuka silent sheet yagimubuulira ekyakufuusa silent sheet yakimubuulira oli ani silent sheet ojja kakasa mu kibiina ky'obwa silent sheet toyingire bisaanizo ki olina kuba otya okufuuka silent sheet olina kuba loshafu nga bakuleetera ebirabo nga bino obizira gwe wulira ebisaanizo by'okuyingira akabiina k'obwa silent sheet ntandise kati
Soko tuwe ebisaanizo. Ebisaanizo olina okuba loshafu nga bakuleetera ebirabo nga bino n'obizira n'obusiru. Ekyo kimu. Ekisooka okubeera silent sheet ow'ekitalo olina okuba nga bakuleetera ebirabo okubeera loshafu. Obizaayo n'ebivumo n'owereekerezaako obusiru obubumbattuutu. Ekyokubiri tolina kweguya. Kituufu olina obba nga oli gumid. Olina okuba nga oli gumid ng'oli solid. Ekyokusatu tuguyiga. Ono nno gundi asobola omwagala. Ono mukwano gwa black sugar. Fei. Ekyokusatu tolina kuva ku mulamwa nti obeereko oyo omuntu omwe akwegayirize okaaba amazima nedda. Ebyo tetubikola. Olina obeerawo ng'omutima yadde sinnafuna naye ng'omutima teguliko oyo omuntu. Otwalizaamu tolina kugwa mu laavu. Bw'oba olina laavu ku 10 mugabanyeeko y'omuweeko 3 7 ogasigaze ng'akufune n'omulala ogwowa. Ate naye bwe ngumuwa nzibawo liri eddibu erya 3 ge nali nawo nengawo ono nesigaze 7 zange ey'omukyawo. Naye ba silent sheet oba n'omusajja omu oba bameka? Abasinga tubana bangi. Kati ku Valentine ono wataakuwa waliwo eyakuwa. Era waliyo eyampa. Nanazaawo eri eddibu. Era wandyogedde eyakuwa kati ng'oteebye Edward. Biweddeyo ebisaanizo ba silent sheet. Wabulayo kimu. N'akatalekeka? Kati obanga akugamba enti akakatalekeka. Mukwano kaleete koogere nga bwe kali. Naffe tuyambe tuli bakazi banno. Koogere. Koogere. Ba silent sheet tubeera baloshafu tetweguya. Tetwagala tusiruwalirako. N'ekirala tetusobya. Akuwakamaze. Twasobya. Ale tetwegayirira. Tetwegayirira mukwano. Kaliko otidde okwogera kale kakali wali mu kikolwa. Koogere. Kali mu kikolwa. Lw'okuba nti gusajja gunene gulinga endiboota y'obuleega. Kati ekyo kigenda ibannaa. Eba nnene endiboota. Lulinga wali tomulaba. Anti nali muyamba. Naye yali akuyamba. Yali tanyamba senga yali annyamba. Senga yali annyamba yandi bali tandeetera bineeno. Yebuze ekyalemererwa mukazi wenze n'akindabamu. Basa oyina kootogeddeko ogambye akatalekeka akaba silent sheet. Akaganye nno jasi tatuyambye ffe. Sibayambye. Anti katugambe naffe tukeeta. Nene mukazi munaye nawe oli musibyo naye nabye nkugambye era ogenzo lako nga wabula tukaagala mukwano kobo tugamba tusiibule. Kobo tugamba tusiibule ako. Edward mugambe yeetereza asigale ne mukazi we. Ekyo ajja kiwulira. Anti sikimazeeyo yeetereze asigaze mukazi we yamugumira mu nsonga y'omubuliri mu bintu ebimu. Oba kyo ekyakuddusizza. Byonna biri awo mbigase n'ekyo ekyokuneeragirako. Ye ensonga. Oli mutuufu. Sagala nakummanyira ndeetako obugulavu. Akola atya? Eri mu buliri eri akola atya? Mukazi ono bw'akola atya? Fuzi ffe tetuba na nsonyi nakyo ayagala nkikugambe. Anti oli silent sheet oli gumite. Siba na nsonyi. Agende bamufunire ku ddagala awanvuwe. Oba gwaliko obuzibu? Asirina buzibu. Oyinza okwekwasa afune ku ddagala awanvu. Nze nina obuzibu maama nze muwanvu. Sikyo ngambye. Ngomye waliiti nno oba gwalina obuzibu. Ekyo gwakyogedde. Nakugambye ffe tetuba na nsonyi kyensanga kyenjogedde. Ba silent sheet. Okay. Olina kyomuzaako? Katuzeeyo obubaka. Kale neyazza bamwe bali kuleeta bintu naye mugambe omulundi omulasiibula. Edward yeetereze. Yeetereze nga y'omuntu agume ennaku ye n'obusirusiru bwa bukaabe ne mukazi we. Mulumizza omutima bambi. Mulumizza omutima. Mulumizza omutima. Obwo obusiru bwe yamanyi omumenye omutima. Akimanyi ffe tebatwesiruwalizaako. Abadde tamanyi. Ajja agalangatana ng'obutanda bw'emmuli. Mugaye takiddangamu omulundi omulala. Obutanda bwaki? Obw'emmuli. Bukola butya? Bwe baba bakako buba bugalangatana buti. Osobola obunywererako? Mpozi njamala busanga mbwebakeko. Waliwo obutanda bw'emmuli? Gye buli naye bwabula. Tebukyalabika? Waaw. Bwali bwedda kati kyasigala mu kivumo nti obutanda bw'emmuli. Bw'ajagalangatana. Kati ebivumo bya Edward biweddeyo tugende n'ebyo oba waliwo? Ebirala mbasibireko mu kaveera. Bibasibire mu kaveera?
Nedda mukwano. Kale Bimala tewali buzibu. Kale banyaabo bambi n'abamalira n'obudde omulalo oli gumite ne solid omulalo n'abamalira n'obudde se babatumye leero yabadde abagamba ebigambo galubindi ze teyazeerabidde ng'abibawo oba teyasose kulowooza kale simanyi tetwamulabyeko yabitugambidde ku ssimu bagambidde ku ssimu we buzibu bona wanu bali mutunula ku kintu ekyabatumye nga naffe tukiyamba wa buyambi naye banne ku mwembi oba ani awonye munne oba gwe oba ayinza okuba mponye naye nze asinze omumuwona nze ndaba tebamponye yawonye gumite solid muwumba tuutu nze zeyo n'obugambo e Kampala gumite ngenda kudde ngamba ndi gumite ndi solid ndi oli omulala muwamba tuutu silent sheet atuwaddeyo obugambo bwaffe nno Banange bye Kevin olina erinnya eddungi nno erinnya lyo terikwatagana na bigambo byo bintu bibiri byanjawulo erinnya lyo n'ebigambo tebigatta bye kale nnyabo bamba wakatebe mutwe nedda mukwano ate tusule kale bye tweyanze obudde bwo obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano hope shifa nakawombe tusisinkane nate